abalungi tukwaniriza ku Fictions subscribing liking commenting nze Judy Potential nkwaniriza mu program omugole wa leero nazze n'omuntu naye simanyi badiya nga sinagenda wa guest wange gwe naleese kansooke mpiseewo kano munnanga abanyambazeeyo mu mikolo gyonna gye mundaba be Basham Bridal Collections basange wali ku Jemba Plaza shop number K34 ate ba Margarita Juice and Coffee balungi nnyo mu byokunywa wejjeeko enkalamata tugenda mu kisiibo odalinga kola odayo kati ate nga bakola deliveries ate nga buli chumba china olunaku lwaleero kambatwale ew'omugenyi wange ate tulabenga akola ki atubuuzaako naye maama ali bulala leero wajjiddemu eno style taata. You want me to buy new shoe? You want me to dance with you? Bawe bagambe bale najjiddwa ono ali enisikiri ani ono anzi chief medi nengera abafangoni obimanyi leero ng'ojjidde mu style siki due to public demand all eyes on me bane nsaba osooka oggulewokko taata twogeremu temundaba bulungi wama temunziga vere ekikulu engeri tulina concert ogatewo emirundi esatu ekyo kye bayita okuggalawo close and katirindako bw'oggulawo wano waba bakyali waggale kati nziremu zigalewo oyagala mbe nzigalewo oba nzigulirewo ddala oba wano oba ozizzaawo kati emu bagita galubindi endala gali maaso konsati biki konsati kyekyo ovanga kuffe abafangoni bategeka konsati 2 mu weeks meka kibangayo era tekijja kubaawo eyasooka yali ku Africana neggwa era katusigazza ya cricket oval nga 2 bulumi ofukawo ati nawo twasasulawo abantu bali bemulugunya bagamba mbu promoter gwe mwafunye omuntu wabo badde nnyo mbwera ayinza okuba nga kino yakitaddewo buteesi mbu asike people's attention ku show yammwe. How true is that? But events si bubadi gukola ekintu kyo buli omu n'akiraba nga bwakola ki nga bwakiraba era n'akitwala nga bwayagala gwe oba osuubira nti yakoze bubadi gwe gendayo gwe olaba show gyeri gendayo gwe olaba nga yakoze obubadi okitegeera yesi twagala kwozaamu mu bwongo bwaffe tubutereezeemu ng'okimanyi Juli nti omuntu asobola okukufiirakaawo n'ogamba nti kirabika ali mu content. True. So obwongo bwaffe tubutereezeemu yamaani waliwo gye bwavaako waliwo bwe twalabako nga Nobat Events n'omukulu wa Fangoni oba president wa Fangoni balina obutakkaanya era ku papa zaawo beekwata amataayi obudde buno tulaba nga bali 5 and 6 wakijja wakizza ssaawa zino enkolagana yaddawo ddi eri omuntu oyo atamanyi toyombangako nabbaawo kankubuuza ekyangu toli muzadde? Ndi muzadde. Tokubangako ku mwana w'oluyi taata wange edda yatukubangamu awo kumpi ate n'amala bw'abazze yajja n'amagi amafumbe so obulamu bwe butyo butambula obwentuuko nga mulina kuba mwenna obadde okimanyi gwe kennyini oyinza okuba olina n'omulenzi nga wali omuvumba nga wali okola ki naye mwamaliriza omuguddeko mu kifuba tokikolangako n'okola n'ebisinga nawo so obulamu bwe butyo bwe butambula gw'obadde olowooza nti twalaba balumaŋŋana bakola batya ati sitaani mwe yali mwana wa Katonda towulira tolaba leero sitayiro kimwojjidde bannange ndaba oyambadde shower scrub kano kaki musanze ndi mu byange ndi mu kwekolako concert yatuuse zino gloves zange muziyita ki n'okola n'ebisinga nawo so obulamu bwe butyo bwe butambula gw'obadde olowooza nti twalaba balumaŋŋana bakola batya ati sitaani mwe yali mwana wa Katonda towulira tolaba leero sitayiro kimwojjidde bannange ndaba oyambadde shower scrub kano kaki musanze ndi mu byange ndi mu kwekolako concert yatuuse zino gloves zange muziyita ki mwe mukozesa ki nze ate nfaayo kiri ndi kigenda ku mukono zinayambadde design ono
nolaba house club you want me to dance with you 21 February cricket over gula tiketi yo keera ku macha naye njagala kubuuza bino byempulira mbu omwana bwe mwawanika ekivulu nga birimu olumu ku Africana mbone biswanka naye n'awanika biswanka ono ali atya because ate gye buvuddeko awo tubadde tumulaba nga ayagala okudda mu fangoni oba okudda mu bantu ba fangoni naddala Kibanda oba mu CEO kiri kiti ojasanga biswanka omubuuze nze siriwo kwogerera balala bwoba okyaziza Chief Medi tokyazizaani anti era Chief Medi ali mu fangoni waliwo osanze biswanka n'omubuuza ku Chief Medi mubuuza ku nsonga za fangoni nsobola mubuuza kati gwe mbuuza nsonga za fangoni tongamba ati biswanka Lidi Puzzle kubanga wamutuuma Lydia Puzzle afaaki ennaku zino kuba tumulaba nnyo ku fangoni these days kitegeeza omanyi kyali simanyi kyali muyimbi munaffe era nga bwomanyi nga bwe nakugambye mu ntandikwa nti at first ojonkera omuntu naye nga tomanyi gye bikola ki gye binaggwera so ojonkera olekamu yeyanzijonkeranga naye kakati olredde yamanya ensonga nga bwe zikola ki bwe zitambula naye kito kibe bwaba tannaba kunneetondera nze zikinzigyako nti alina kyeyankola kiki era lujja kukya insha Allah ngera omulabanga era ffe tulina permanent public enemy ku bibiri nonderaako kimu kyemba nkozesa wakikwesa public kati tukozese permanent enemy ffe tulina permanent enemy ye ayina kyeyakola mwimbi munange alina kyeyankola naye nange era nyina abalala byonna bye bakola kyogamba era tebansonyiwanga era nabo baleka bansonyiwa kitegedde naawe wamusonyiwa ojja kukiraba mu maaso awo toli munamawulire ate olina n'okusasula ku shongojja oliwa miliyoni 2 miliyoni 3 ogenda kunsasulira Juli wakolamu anze kyenja okugamba nti banaye oyo Juli naye banakutunako nga tolina bagita mwatutereddewo ya redi lwaki redi abawala bagenda bawula eyaabwe n'abalenzi babawula eyaabwe abawala bali mu kala era mujja giraba onajja obato lwaki ekivulu mwasazeewo mu kisasuza ab'amawulire temubitwetaaga nnyo n'abalala bagenda kusasula si buli omu nti buli agenda oba mu concert alina okusasula kyetwagala musala ebigambo naye nga nammwe mubisasulidde tufu ekigambo kyange kino nkisala naye nkisasulidde kati gwe concert ko tukalinde muddi akange tekajja kuba ka concert tugirinde ddi ejja kuba more than a concert nkyeteekateeka njaga kubaletera nyinza n'okubaletera busy signal n'abeerawo so kyali munkwasaganya naye wanakkiririza nga mumanya concert bwe mulabira nti Chief Medi andise concert ng'omanya busy signal gyabeerawo nenge egyo ntunuliramu ng'onkeneka yaga kunkeneka tajje busy signal ajja kujja ayimanyi nti oyagala kumugaana oyagalako mavado oyagala kani oba ntekeko Chris Brown tamwagala wajja kubaawo language barrier etya